19 bwe battibwa nga battibwa abyokwenda Banyandi Osoferi teka akalango kaba komuli bafa bali mu Bungereza bategeeza mugende mu enkalakase ku Uganda High Commission oba ku Embassy ya Uganda mu ggwanga lya Bungereza. So teka akalango bimaka maze ngera soka kwebaza njera ko baza ba comrade banaffe mwenna abayi ku ground okusokera njera ko baza ba security njera ko baza ba security abatambula na president omuli ba foot soldier ne ba bodyguard ba president mubali nyo bali ddala banabe ofuza batambula ne president mu constituency zona bali nyo bali ddala bana mawulire mwenna abatambula ne president abakwata kamera mubali nyo bali mu mugomokola gwa tendo n'abantu mwenna president yayise mwebale nnyo mwebale ddala okukola omulimu ogwo abasala mu videos ne muzitambuza ku social media platform ez'enjawulo namwe batumiddeko mwebale kukola temujjangu okwo mwebalire ddala mwebalege kale bumala okubebazaako njala ko baza mwenna bana Uganda bafa kyafaaniga struggle ng'okwata nnusu yo emu n'ogisindikira omwana ateekako data n'okwata nnusu zo bbiri n'osindikira omwana abulamu amazzi n'okwata omutwalo guno ogusindikira omwana naye n'afuna we yeeyiika oluba mu mbeera yonna embi eri awo nimbasindikira sereza amafuta sereza data za airtime mwebali nyo balira temujjangu okwo bambi tubeetanga musigale nga mukola ekintu ekyo kulima ba comrade mukimanyi embeera sinungi tewomesa ddigowe mu mbeera y'ensimbi naye ate president yagezezaako ne banno okubanga batambuza ensonga zino kale mwena nja kuwasaba please na buli muntu asobola okubanga osupportinga comrade abali ku ground bonna mu ngeri esoboka. Yes mpulira ba complaining nti ate abaana basaba nyo tebalinago bagenda kusaba era balina kusaba mu abaagala enkyukakyuka abaatulyamu olwo kwe baagenda era tebaali tebalina mugaso kati balina omugaso bwemwasigala ngenda basaba mutuyambe mu supporting abaana abo basupporting abaana basula batambula basiba batambula babeera mu mpewo yukira tebana na scarves zino zibasiba mu bulago butajja abaana bagenda okuba nga balwadde naye nga tebalina okumalako ku lw'eggwanga lyabwe oli ava mu nnyumba ye ng'anyirira bitya bakavuga ku kilometers 2 n'afuuka akamodoli ng'ekimufudde akaddo akamodoli mbeera mbi ya nguudo za Uganda abalwala ali bifu abalwala n'ekisenyiga abateba bagamba ne bajja nga balwadde so embeera mujjire nga bakomredi bambi ayitako mu guudo lw'ettaka n'afuuka akamodoli lwa mbeera mbi yakotose eggwanga naye ng'ate balina okubeerako ne president bw'ate netavaako mpaka ku last so mubali nyo balire ddala kubanga musupportinga abaana abo awo kiwedde. Alright nkyayongera obbajjukiza n'obbategeeza n'okubabikira nti comrade Mudaffe Kibalama eyawambibwa abatamanya nga bamenya Yosef Bahabulwa utabaisura mutabana wa kale kinseremezezere sanga bisibe atamanyikiddwako mayitire mukazi ono ku rajjo era naye baakoze omulimu gwegumu ne bamutta okusinzira ku libel sources zange video etandise okusinzira ku libel sources zange kigambibwa nti omukyalo ono Monica Kibalama abadde atandise okufuna libel sources ezimulaga ebintu ebyenjawulo gavumenti byekwese bikwata ku bbaawe era nga abadde ali willing okuva esaayo n'obiriviringa nkiddamu okusinza ku libel sources. In fact omukyalo ono Allah amujjuludde Museveni amujjuludde naye mukyalo ono abadde ayagala bbaawe era mukyala gwe nkusaba towummula nkusaba towummula engeri gy'obadde oyagalamu bbaafu nomudde wano bakazi abasinga baba bakitaddamu baakoladde ebirala naye obadde osigala ng'onoonyereza ku bbaawo ng'afuna sources ez'enjawulo era nga information abadde anaatera ogiririizinga kati abatamanya nga bwe baategedde nti omukyalo nalina information nnyingi nnyo kwe kumusindikira abatemu baabwe ne bajjawo omukyala Kibalama naye nga yabadde afunye libel source eziraga details ezikwata ku ki ku bbaawe state n'esalawo emujje mu budde aleme kusumula information eyo ne bamujjawo kale gwenna yasse mukyala Kibalama ng'oli eyo tudde ku dining n'abaana bo omanyi mu ekizibu kye mulina temuswala mwafuuka batemu ng'otudde ku dining n'abaana bo ne mukyalawo ne family yo ng'okutte mu nsawo ojjamu ssente ezaakusindikiddwa ng'omaze okutta mu kyala Kibalama. Mu Uganda essaawa zino osobola okweyagala naye buli kyokola kigenda kuddira omukyalo oyo bbaawe yamulekera abaana abato myaka babadde alina okulabirira naye kati abaana bagenda balekera ate bajjajja baabwe abatekyesobola myaka njala kubuuza g'otudde ku mmeeza olina abaana bolina ne mukazi wo mugenda kwepiica mugenda kulya embizzi mugenda kulya ennyama mugenda genda out naye nga Kibalama gwe tamanyi gy'ali omuntu gwe yalekera abaana yabadde omukyala we
mumulumbye mu makage mumukutte mumunyize mulese mu kinabira afudde gomuze wa mweyagala musubire ensi mugenda kikungula muki mwe mulowooza abantu basobola kubeera batemonga mmwe kati abaana b'omukazi abaana mbalekedde kati bafuusi bamulekwa emirundi 2 omwanda we ngira kubuuza gwe yabase naye Museveni gw'osuubira abaana abo embeera gye bagenda okukulamu nga balina profile nti Museveni mu gavumenti ye bawamba kitaabwe ne batugana ennyaabwe gw'osuubira nti bazzukulu abaana ba Museveni bazzukulu ba Museveni n'abajjwa bagenda sigala mu Uganda eyo ng'abaana bakibalama bayita mu mbeera eyo nga bakimenti Museveni regime gwatta taata waabwe gwatta maama waabwe n'obaleka nga tebasobola kusoma dde okulya abaana abo kifaananyi kikyo basiigira n'abala bangi nnyo bali mu mbeera eyo musiga obukyayi temugenda kungula mirembe mugenda kungula bukyayi abaana abato abatanneetuuka ne mubalesa maama waabwe mwe temumanyi kintu kye bayita maama temumanyi kintu kye bayita maama mu mbeera yonna asobola okuyitamu n'abaana be abasajja bangi bafunisa bakazi embuto ne babalekawo naye omukazi n'atoba n'abaana kati n'akabadde kasigalawo akabadde kasigaddewo akamunyeenya akali mu ttano oba akali mu kwesise gye gusemba akamunyeenya ako mukajjeewo musubidde nti anaabo abaana bagenda sigala mu mbeera y'emu era mu musingi gw'abaana bamwe n'abazzukulu mugutemeddeko ki Museveni ne bannammwe bwe mubanga mulowooza nti okukuuma obuyinza kutta bantu temusobola kulwana nteekateeka ya Katonda osse mukyala Kibalama eriyo abala bangi bafaana mukyala Kibalama mwamutte oba mwamukweka mwamugjamu amaaso eriyo abala bangi nnyo bafaana Kibalama bagenda okujja munaakoma ddi okutta kale buno bakajalabu basindikira bakomredi bali makomera olwokuba nti baagala ensi yaabwe nga mumukwata abantu ne batola mbasomesa kifuba ideology ya NRM nga bano ideology bali muto nakiro kubanga baagala eggwanga lyabwe ng'omwana we atudde alya pizza omwana we atudde agenda e Dubai omwana we atudde ali ku screen TV inches 6 edi mutwalanira eggwanga ali mu kkomera smart wa Bobby ali mu kkomera akiro kifumbi ali mu kkomera beba salubirizi lumu nga gwe weeyagala oli mu ggwanga weeyagala mutambula muvuga zimpenkoni muli mukutta abantu mulowooza nti eggwanga ligenda kutereera kikye musiga mwe mulowooza nti okukwata sene mwezi w'omuntu olwokuba mumaze omuntu kikola amakulu mwegendereze kati bano abaana imagine bano abaana bagenda kukula nga balina ki baba n'omukazi wattu kakazi kattu ne kasajja kattu Ero tuli wano konfirmasiyo y'abaana abangi ab'okuli konfidale nemu abo abaana bangi muli ono Samuel Kibalama ne Mary Kibalama bano be balondo kwa muganda waffe yabuzibwawo John Bosco Kibalama emyaka 5 miramba namunoonya ebiraba naye fenga mikwano gya Kibalama twasalawo Jesu steppinga in teka ekifaananyi kya taata uganda Afrika Canada eri abaana bano twebaza nnyo maama waabwe abaddewo n'abeera maama n'abeera taata waabwe n'emikwano gyonna egiyambako walabirira okulaba nti basigala mu ssomero era tubasaba nti mukyangu okumulekerawo bano abaana ba muganda ffe Kibalama n'abalala bonna ababano babazibawo n'abali kusomera basobole okulanga abaana abalala twebaza nnyo maama waabwe abeereddewo namwe mikwano gya maama waabwe era tumulekerawo omukulembeze yebaza nnyo maama waabwe abeereddewo maama waabwe yono wano kati essaawa zino ala Kibalama ono wa People Power bawe yabula uyo ali mu kinaabiro ng'afudde bava muzuula kati waneseeta uyo afudde nkyala Kibalama bambi uyo mu kinaabiro uyo yeebase naye atani amubisa essuuka kati mutuddeyo muli mukulya mulya pizza abadde asigadde okulabirira abaana n'emmunyize musuubira ne musiga ki eyo tovuddeyo bwe tuba tuvuddeyo katugende mu kalowoozo ka leero ndyoke ntandika video mu kalowoozo ka leero ngenda kajja mu lufumo olugamba nti gomanye enfumita wattu tomulinda kugalula gomanye enfumita tomulinda kugalula video bagikwatamu ne tutambulire waawo gomanye enfumita tomulinda kugalula boba gomanye enfumita tomulinda kugalula ng'omutegedde kitegeeza nti olina okwerinda kubanga n'ensanafu etambula egaludde ngenda bategeeza bannayuganda yenna gye muli okusinziira ku survey ekoleddwa akalulu ke tugenda mwaka 2026 ngenda koze mwezi 15 mwezi ogw'olubereberye mwaka 2026 kakyoleka lwatu nti mu Kyagulanyi Robert Sentamu mutabani wa Sentamu
alidinga ebitundu 8 ku buli 10 okwetola eggwanga lyonna nkiddamu okusinzira ku ground survey koleddwa ne bannabyabufuzi mu NRM bennyini wa kimenti kya Grand Robert Center mu abasinga ebitundu 8 ku buli 10 mu kalulu ke tugendamu wabula abantu kye balina kiri ekintu eki baacceptinze defeat ne balina ekintu kimu kyakubba kalulu kyokka kye bapulaani nga tebalina kirala ne campaign tugenda tukutta omwezi ogwokubiri Nyando akyali mu region ya Mambuka kiki ekimbeza mu region ya Mambuka 1 balina ekintu kimu bakimanyi nti sente beetagisa sente nyingi nnyo kati omusajja ali ku pressure east or west pressure muli bubi kyalina okukola kwe kwefulantire mu kuba campaign n'okumiitinga abantu abalala naye ng'etteeka lisoma nti omuntu kasitaafuuka candidate prime minister oba vice president yakwasaganya ensonga z'eggwanga kati neyeefula nti yasinkana abantu ab'enjawulo naye ng'akimanyi bulungi nnyo talina wagenda kujja support twabalezera bu videos kati bakimanyi nti 80% Kyagulanyi agina tebalina support kiba concentratinze kwekubba njala kubuuza comrade yali eyo bw'okwata omubbi obanga omanyi nti omubbi agenda kubba okola otya ffenna tuzimbyeko obusiisira oba naye yali azimbye akasiisira n'abalina ennyumba ekituteesaako bagara oba ekituteesaako emitayimbwa mu madinisa kwe kuziyiza ababbi n'okugula enzigi engumu kwe kuziyiza ababbi era omubbi obanga amenya enzigi ezo n'ayingira mwambalagana bukanzu mu nju mpaka kuwulira bubi era omubbi oyo wajja nga totegedde ng'obadde mu kirooto obanga obadde mu webase oluzuuka okubirawo enduulu olina avuga gwanga mujje najja kitegeeza kati enkola gye tulina okukola tulina okunoonya enkola gye tugenda okukuumamu obululu n'okumanya bwe tugenda okwasaganyamu ababbi bano okitegedde bulungi nnyo obukulembeze obubaka buno yabuyisizza naye ba propagandalist abali mu national platform ababekwese nti bakyukakyuka tebasobola kuzanyira ka video kano ba propagandalist aba NRM abali mu national platform tebasobola kuzanyira ka video kano kati abakomere tebasobola kuzanyira katambi yako wawula njala kugamba gwena gyoli nti tumanyi bwe tudiringa n'ababbi era esawo y'okudiringa n'ababbi mu kalo kano ketugenda mu ketuyita ka protest vote ekigambo protest kitegeeza kwekalakaasa mu ngeri yonna gwe gyoba oyagadde okwekalakaasaamu so bwe tuba nga tupreachinga protest so any possibility oba any tactical way of protesting tusobola ogikozesa nabagambye ekintu kimu gwe gula ekibiriti okole ki osirike lwaki ogula ekibiriti UCDL mu Uganda yigaba amasanyalaze mu Uganda gavaako okufuna ekitangaalo okozesa ki okozesa kabiriti okukuba essigiri gwe gula ekibiriti okole ki osirike ndiye gomanye enfumi tatomulinda kugalula nga bwe tubadde mu kalowoozo kalero nti ye nti essaawa zino nti ye bo bakozesa ebintu byaffe ffe tetukozesa bintu byaffe nti kwa gugenda ofune t-shirt ya NRM musirika nakugambye tuwa omwezi gumu n'ekitunja kuya kyo tugenda okozesa kitugenda okozesa t-shirt ompulya bulungi nnyo kati gwe comrade nze ezo strictly strategy bbiri ze naleese sinasukakaawo naleese strategy ezibiri sinasukakaawo nakugambye y'ekibiriti amasanyalaze mu Uganda gavaako weetaaga ki weetaaga ekibiriti ofuna ekitangaala okukuma essigiri na buli kimu gwe gula ekibiriti kyo osirike funa t-shirt ya NRM ogitereke osirike ebisigadde wetuka protest vote ekyokukola tujja kuba tukibabulira so ngenda bagamba nze nalese enkola bbiri eruwa amasanyalaze mu Uganda gavaako weetaaga ki weetaaga ekitangala ki ekigaba ekitangala bakiyita kibiriti gula ekibiriti osirike ne bagamba wetutuuse kwata t-shirt ya NRM giteeke wogiteko osirike eri abangandi lwaki totulambulula ebintu byo maama emyaka gye mulimu sijja akulambulula ola n'omusajja abakwana takulambulira nti akulimba akulagako ekikyolaba naffe abakazi mamu tulimba olumu mutulimbako kyetulabawo ne tukkiriza kati nanjala kugamba byenkugambye gwekola kyenkola ki kyenkugambye nabagambye nina tactics ziri bbiri gula ekibiriti osirike ne t-shirt ya NRM ezisigadde zonna sizina akaidia so siraba jantuyirako sigira sira muntu yena jantuyanirako ngaoza musime nagambye gula ekibiriti funa t-shirt ya NRM gitereke bisigadde zijja babule enkola ezisigadde I'm not responsible
nenga president yagambye tugenda mu protest vote kalonde bakabbe ekyoddako mu kimanyi bulungi nnyo ompulya bulungi nnyo zenkola bbiri zokka zennayogedde zange nganze ekigambo kiyita protest vote kansoke kunyumira mu katono nze mu ntandikwa abadde bangoberera nagamba abantu tusobola mutagenda mu kalulu ne tutandikira ku bikolobero mu 7 byakola ne bifuuka spark abadde bangoberera nabagamba nti mu ntandikwa nga n'akawuto tekananyiikira nnyo nabagamba nti tusobola n'okuggyako mu 7 before election olwo bikolobero byakola kubanga atuwa nnyo spark nga tusobola kati ate bw'ogamba nti abantu bekalakasa essaazi n'okulonda tekujja kubeerawo amagye gajja taking over kitegeeza president atutte buyinza ne mugamba okay no problem ne baleeta protest vote nkivuga mpaka olwaleero kati ate aba promoting a protest vote ate bali against ne protest mufuulingani nze system yange yali before nga tetwagala tutuuke mu kalulu nenkibuulira abantu kati ffe ekyo tujja kugendayo kubanga twetaaga kalulu egye tuba tukolera protest netuvuga protest mpaka olwaleero ekigambo protest kyetulimu waliwo protest esinga ku gye twogerako ate lwaki abaleeta methods za protest ate muzikuba ate muwoza simayi peaceful waliwo ekigambo kye bayita protest nga kiri peaceful tekiriyo ene protest etuuka nebeera violent kisinzira ku busungu kiboolina kisinzira ku ani gw'ozannya naye era ni gwokola ki ani gw'ozannya naye ebyobufuzi ompulya bulungi nnyo nze budde wano nabagamba tutandikirewo okwekalakaasa tukole ekiddako bagamba tebijja kukola tulinda akalulu ne baleeta protest vote ne basooka nebanga yalwanyisa protest vote bagamba no katugivuge protest vote mpaka olwaleero naye ngaekigambo protest tebasobola kukola kikinyonnyola katutuuse mu lyo protest naye ngaba bantu mumugule ekibiti musirike mufune t-shirt za NRM musirike ate olinaga nti ffe twetaaga ate peaceful protest gomanye ekiri mu national resistance movement ku kyekibiti nekya t-shirt omanye ekiriyo kati bane mwetegereze nnyo abantu bamugoberera ebintu boogera ekituufu kiri nti president yakugambye bw'ati mpuliriza bulungi nnyo bwakakwatako takbiru zikoleki takbiru zivuge yakusindikidde message era ffe gwe mulimu gwaffe nammwe gwe mulimu gwammwe n'abali ku ground gwe mulimu gwabwe mpulya bulungi nnyo so buli omu leeta method esobola okukola ekintu ekyo we are charging people president kyakola bakiyita charging people acharginga abantu kati ate bwe banga bakyajinga essimu oba bakyajinga emmotoka ate gunoga nti temugicharginga mugireke emmotoka awo eriwe tugyagala bw'oba bakyajinga essimu bakyajinga emmotoka oba bakyajinga ekintu kyonna kitegeeza nti bw'okicharginga kifuna amaanyi kati bali mu kucharginga mmotoka bakyajinga essimu gati simu tugicharginga girekaawo fwe tugyagala mu mirembe gyayo no ebyo tekijja kukola that is total nonsense president kyakola buli message asindika counterward is to charge Ugandans abakyajinga nabagamba musobola kikola kunakula okulonda mukole ABCD kalatogaana le muzinga emikono tetujja kulonda lw'ensonga eyo we know how to deal with fraudsters election violence na buli kimu tumanyi ko tudiringa naye so njagala bagaba naye buli gy'oli yenna gula ekibiriiti osirike buli gy'oli yonna gofuna t-shirt ya NRM gitereka gisirikire gwesirika ebisigadde buli omwaka zikikyayagala nze message yenganza omuntu kemeko alirint funa ekibiriiti kuba basanyaze gavavaako nnyo weetaaga ekibiriiti okitegeera bulungi nnyo ekigaba kiyita protest vote kijja tambula mpaka kuwulira bubi so omubbi gwe tugenda okudiringa naye kubanga amazima gali nti bala bakkiriza dda twabakubya akalulu naye baagala kunoonya bakabba batya kati mu kubba tudiringa tutya n'omubbi nga bwe twatera okugamba tukuma tutya ebbugumu mu ggi ly'embaata ye sisitimu eriwo kati tugenda kudiringa tutya n'ababbi b'akalulu
ye system eriwo atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttomera tugenda kukwatagana tutya n'ababbi b'akalulu ye system eriwo olwaleero mu kalowoozo ka leero era kawedde video etandise video tugitandikidde wa katusooke ne ka security alert katandikana ka security alert. Mr. President, wonna woli ba comrade abamawulire n'aba security etambula kwa president eno security alert egenda gye muli. Oluvannyuma lw'okufuna Museveni ky'atalowoozangako mu bulamu bwe batidde batya. Museveni takirowoozangako nti eriyo Omuganda oba Munnayuganda yenna aligenda n'akuba campaign mu mambuka ga Uganda n'afuna abantu. Takirowoozangako. Museveni takirowoozangako nti eriyo Omuganda alikuba campaign mu Buganda abantu ne baliyimirira okuva wavudde mpaka wagenda okuba laale. Takirowoozangako. Museveni takirowoozangako nti mu Kato Corridor gye balina stronghold eyaabwe nga badde beewera. Takirowoozangako nti waliwo Omuganda asobola okukubayo laale ne zaanaamiriza ebyalo. Ladies and gentlemen, ekyabadde mu mambuka kyaggyeko Museveni waye zaabadde zisigaddeko. Ekiri mu Buganda kyaggiddeko ddala netiwaka ya Museveni ali ku zero. Bwe kituuse Sembabule maama nnyabo. Bwe kituuse Sembabule ne meeting ziri mu kutuula essaawa zino kitokota sekisa kuteesa talina kyasobola kwogera. Sodo Kaguta talina kyasobola kwogera. Bwe tudda ku Lugoja mye nothing to do, I have to go. Nothing to do, I have to go. General Shande tasobola na kuyimiriza dda akanyonyi akayita mu lujja nakagamba fakasori atasobola kubanga kibayitiriddeko nkiddamu. Kuteesa tasobola kuddamu kwogera kigambo kyonna. Ruwashande nothing to go, I have to do, nothing to go. Ninogenda newankubadde tebasobola ku. Sodo Kaguta is nowhere to be seen. Kati kye balina kiri ekintu kimu bagamba bali katudde ku drawing board kirayaka kasajja kalogo. No, si kalogo. Amaanyi ameemanyi gapala ebitembuga kiki bagenda okuzzaako. Olw'okuba nti bapulaninga okubba akalulu figures teziba favoringa. One, internationally, locally, bamanyi Bobi Wine ara 80%. Kati bo bano stronghold zaabwe zebadde basuubiramu okubesingako okwewa percentage. Bagambye tetugenda kukkiriza musajja gendayo bw'atyo. Tugenda kukola ki? Wulira bulungi nnyo. Bagambye tetugenda kukkiriza musajja gendayo bw'atyo. Kubanga agenda tulabisa tetusobola kubira ku TV tugende Museveni yawangudde nga omusajja atukubye ne gituba tusuubira lwa stronghold. Kiki ekiddako? Wuliriza bulungi nnyo. Wulira bagambye n'okutandika n'olunaku lw'enkya message ya security njala genda eri president eri ba security team ya president ba comrade bonna bana bawodde one. Mu meeting gye batuuza bagambye nti bagenda kukiza Kyagulanyi kuyingira mu bitundu byabwe eby'amaserengeta naye nga ajja kuyingirayo. One, balagidde security agencies omuli police ne military mbu batandika okukozesa ku mukono gw'ekyuma. Mukono gw'ekyuma gwegulwa babalagidde tear gas bamukozese bwe kiba kitegeeza ku blocking alarms obutabeerayo kibeereyo, bwe kiba kitagisa kukwata bakwate n'okutandika olunaku lw'enkya kuba kibalebye Sembabule kiyinza okubagwako gye balaga enkya ne kirekanga ennyisi yonna kijanaamiriza. Mr. President, whenever you are, njera kutegeeza nti enkya security team egi briefing ba comrade ba briefing powa police bili byeteeka babigambye kweseeko egira mulabye ndowooza in action lwaleero amukiibi agezezzaako nnyo okuleeta embeera yeeruwa. One, katudde ekyengera olunaku lwajjo. Their main target bagiyita provocation, okukyokooza. Their main target or their main aim is to provoke.
era n'olunaku lw'enkya bagenda kukola kye tuyita provocation ekisobola okuviiramu okuleeta bo kye baagala nkiddamu comrade yena Fort Soldier comrade yena ali ku security ya president ngenda kusaba mukwate kamera muziteeke wezirina okubeera wewa bwe mwali mutandika campaign tunabagamba twetaaga tiimu ey'amawulire esooka maaso eya wakati n'esemba y'emabega gye tulaga weetaaga obujulizi obulaga ensi yonna bwe bulwa kamera team esembe mabega ebe capturing ebikolobero byonna police byegenda okukola kamera team eri wakati ebe capturing ebikolobero byonna binzo okukola mu makati wano kati kamera team esembe ekulembera president jalaga ebe capturing ebikolobero byonna eba bigenda maaso bitekedde okukola maaso kati ekituufu kiri wano bagenda kugezaako nnyo kubafunako olutalo nga bwe kyaganye ekyengera okusindika abasajja abadde 8 aba military ekyengera badde baagala nti olwokuba kyengera stronghold ya Nuupu nti abasirikale abakuba abantu emiggo abantu batandika okwekyanga bakwateko omusirikale omu bakiri bamunyigire bamutuusako ebiwundu campaign bazigalo bwezibate baziggaddewo nga president bamukwata bukwasi bukolokolo mutwala kulaali yabagitegese nga tebagenda mukiza kudda mu kutambula mission bya badde wabula ekyasinzo bamala enviri ku mutwe n'akakodyo kawa ka military teri wadde munna Uganda ekyengera eyakotte ku musirikale abasirikale bakubye abantu baabwe embooko ne baziba kuba ne bakoowa abantu ne batambula ne bagenda so kati eyo tactic yabanyi bagenda otandika mu masere Mr. President nkwegayiridde nyenja briefing aba comrade bonna abavuga boda ba comrade aba security team yo bonna tekuba muntu yenna awa essanyu police oba amagye nga bakinyeko olutalo kubanga bano kibaagala bagala bakose tiya gas naye muwabuuziza bwe mukosa tiya gas ng'omusajja talina kintu kyonna kyakoze ekyo mba mugenda kinnyonnyola mutya ne bagamba we must find a way to get what we want and we must provoke them so olunaku lw'enkya lwanjawulo mukko so ngenda bategeeza mwenna ba security team ya president Mr. President nabagenda okugenderako mutegeere bulungi bano baagala ekintu kimu baagala kufuna kyekwaso oba byekwaso kulabanga bakola omuzannyo gwabwe mubammo omuzannyo bakabulaza mu recording buli incidence ne bakuba olwi ne bakuba tiyagase bakuba masasi mubaleke record each and everything don't allow police officers to provoke you because that's the only way and that's the only solution they have remained with is to provoke and to spark so that they can stop Kyagulanyi Ssentamu's campaign trail across the country kubanga bakimanyi nti mugende enkya ne mu exposinga kabaka baweddemu yabadde security ya aleti y'olwaliro katandika akatambi akatulese tutandikirewa katusoke eno bulungi nnyo kasoke mbawe obujulizi mubadde mbagamba mu video ezenjankole ebbanga lyonna Electoral Commission obujulizi buno njayira boba mbadde mba mu video zonna ebbanga lyonna abadde bangobera bukyanga tandika campaign zino nabagamba nti Museveni yaddidde balitadi generals ne bakano ku madala gonna n'abasindika mu Uganda yonna okudi campaigninga no promoting Museveni no kutiisa banna Uganda across the country abadde ku video zonna nga njogera ebintu ebyo njagala wandiike wano information wagifulumya naye nga njagala video era mbadde noonyanga evidence okulaga abantu bano ku kyenali njogedde njagala yali ku video zange bagamba nti Museveni asingise balitadi generals ne ba active generals era n'abongerako omusala gwa milioni 2 buli mwaka kuva ku series bali bafuna mu kusalale waabwe nga za kola omulimu ogwo njagala
omuntu yenna yaliko ku video ezo angambe nti wabyogera bajeno abali ku madala ga wagulu naga wansi n'abali talinga Museveni yaddamu n'aba pointinga bamunonyeze badi campaigning ekyagulanyi batiisa abantu nti batalonda Museveni otawulugenda kuddamu okutta abantu kigenda kuddamu abali ku video ezo nazikola video 3 naye nga ninda bujulizi bwobona jira but unfortunately obujulizi mbufunye Chairman Auto Commission Uganda Police UPDF bukyanga mwepanka nga mubuzaabuza abantu kuno nabo obujulizi kambute tugende maaso obujulizi bwo Electoral Commission, UPDF, Uganda Police, Nyande Soferi have exposed you because a few months back, publicly, I announced that you instructed some retired generals and active generals to go around the country, decampaign Robert Kyagulanyi Ssentamu, intimidating people that they shouldn't vote Robert Kyagulanyi Ssentamu. But I all along have been looking for the evidence or tangible evidence, which evidence have got it today and have exposed you. So your generals are moving around the country, blackmailing, intimidating people, threatening people that if they don't vote you, there is a civil war looming. But let me ask you one thing, Museveni, wherever you are, and some generals in UPDF. The reason as to why we have a constitution, it's because we follow the law. Previously, we had the constitution of 1962, which was alleged. Museveni himself, he introduced his own constitution of 1995, which constitutions allows him and his groups of fools to do all the nasty things against the will of Ugandans. If the constitution says that after 5 years, any leader is supposed to come back and ask Ugandans for votes so that they can lead them. For you now, you are using force to be elected, to intimidate Ugandans. So what is the use of elections? What is the use of the constitution? If you can send your top generals and some retired army officers to move around the country intimidating indigenous Ugandans, that if they don't vote you, something wrong is going to happen in Uganda. Mister, you are in evening age. Anytime you might not wake up. Where are you going to leave that nation? Olimbude bwa kawongezi. Bobo osobola okusindika bajjeno batise abantu.
Njera kubuuza bana Uganda opposition wonna abaddewo okuva lwe batandika okulonda ano mu Uganda nga Museveni yafuga ani gwe bataddeko pressure nga Kyagulanyi. Nje kuddira mu video. Sawa yokuba kalule kakoze ki katuki zenene kintu kimu ninyi motoka eki basi kubanga etwala abantu ki bangi gamba ab'ennyumba yo okuba kalule balinye basi All right. Oyo sigenda mulwako muvudde kuwabula. Uganda ine ebyobugagga bingi nnyo. Abantu b'ekajjansi bweya oba kajjansi yonna mulokole kyalina kyaki eri ekajjansi yo munda munziriremu wano. Ye brother Loni waliwo mulokole alina kyaki munda eyo. Abantu b'ekajjansi mulokole ki alina kyaki yama bamuyita ye brother Loni waliwo alina kyaki munda eyo ekajjansi. Njagala kutwangwe mmwe abalokole muli bangi muno mumanyi mu muntu alina kyaki ekajjansi omunene owa NR mumanyi brother Loni mwangu wano tuyina obudde butono nnyo lero bampadde gulu bampadde comment section ani alina kyaki ekajjansi eyo munda. Kale munalo okitegeera wabula njagala tegeeza bana Uganda ekajjansi eyo wandibanga waliyo ensulo z'amafuta. Ekajjansi eyo wandibanga waliyo ensulo z'amafuta. Yes, bamuyita Brother Loni Makaba. Yes, mwenna abantu banda Uganda mbategeeza ekajjansi eyo waliyo ensulo z'amafuta era waliyo activities ezigenda maaso mu bintu by'amafuta munoonyerezeeko abantu baayo. Waliyo ensulo z'amafuta ekajjansi eyo ekyo nakyo mutunyonyerezeeko awo tuvuddewo. Olunaku lwajjo bwe nabadde njogera ku musajja gwe bayita Odongoto bwe yatwala sente z'omusajja n'atamusasula bali abasajja ku sente zaaga kati Odongoto eno hoteli gye bayita Signature Hotel bangambye eri Jinja. Kati Odongoto baba yafuna sente okuva wa Museveni omusubidde agenda kwogera bigambo ki Kyagulanyi ng'ali mu bizinensi ye yeeno. Eyo hoteli y'Odongoto bagiyita Signature Hotel. Ogiraba kati omusubira kwogera ki nga yatunda abalugwala oyo Odongoto eyo hoteli ye. Odongoto omusubira kwogerera ki Kyagulanyi nga ya protecting against ze. Eyo hoteli bagiyita Signature. Gira bagambye jjo mwe yabbirako omusajja sente n'atamusasula sente. Hiyo bagiyita Signature. Bagiyita Signature Apartments hiyo. Eyo hoteli y'Odongoto oyo akoma gainizize Museveni ze yamuwa okulya mbalugwala olukwe. Kyovula nabagambye omuntu yenna ajja ku podium okulumba Kyagulanyi aba mukozi wa state. Hiyo Signature Hotel mugira bulungi nnyo yoyo Odongoto mukitegera bulungi nnyo nkyaba wa footage bwete bwefaanana. Kati ono gw'omusuubira nti tagenda kulwanira ku Kyagulanyi amufiireko. Eyo hoteli y'Odongoto yo hoteli ye nze mukitegedde bulungi nnyo. Kati be abantu abalwana ne Kyagulanyi ku media nga Museveni abasindise okukola ebintu by'ekisiro nga balowooza ensi tejja bategeera. Ensi ejja bategeera mu nkola yaabwe buli kimu nga bwe kiri. Awo tuvaawo olunaku lwajjo mu kusomba NRM munge esomba abantu baayo bafunye akabenje video mwazira bizadde nasite sola zizanya wano era kanjijjemu wano adengera gibalaga naye nno sigenda gibalaga. Kati olunaku olwaleero
president ngali mu bitundu bye Sembabule ate mukulu Joel Ssenyonyi abadde mu parliament ngali mu exposinga anaza bonanza eyafumye mu parliament wabula ngangero bazanyira videos ina bazanyira Luganda ne Luzungu chenje kala musoke mutegeere mu Uganda omuntu bwabanga zizo omusango yekaza nnyo okusinga katabuziza atya Joel Ssenyonyi bwe yavaayo oba twava no kusoka ne exposinga mugundi mpuga nti yafuna sente mu kusoka era basoka bye wakana ne kulisobole najja nayogera ne lwaliro kulisobole kasito mulaba yedate lineni cleaner wanita amongi in fact okusinzira ku label luma zempulira nti ayinza okuba yavuga ne motoka yanita amongi yani magogo wataliyo nagezamu navuga kyovula badde nga baga nti awangu dali opposite omusajja avudde nakwata nta mabere gandaga nyogera bwati ngali happy nnyo kati magogondoza bwataba kulisobole eka yavuga motoka ya magogo enkadde kulisobole kati olwalero mukulu Ssenyonyi wazzo ku exposinga bonaze ndala ya milioni ebina kulisobole avuddeyo n'ayogera ebigambo bi kasitola bakulisobole nga avuddeyo manya it was a done deal sente zafulumye Mr. Kulisobole you know Luganda you know English so I'm here to inform you you came publicly to defend the NRM and Mpuga about the 400 millions which they shared among the 4 MPs including Mathias Mpuga and Samba. If you know that whatever right honorable Joel Ssenyonyi whatever he said or he aired out is not true, you have lawyers, the court is there, go to police and open a case against Joel Ssenyonyi. Gwe Kulisobole tukimanyi bulungi nnyo nti gwe alongoose ebintu byanita amongi byonna daterine niye na to the extent kati magogo watali kira kagovuga mu kamotoka kanita amongi aho nokawita amakona no day no gachusa kwatu akola ko mu ka video NTV ke yafulumya ngo onyonyogera nita amabere omukwata mu kiwo nengo mukazi omufumbo atandika cyo musajja okuviri na amukwata mu mawowe bera aganyiganyi gambo asanyuse nnyo era mbo aka video kanyiziza nita amongi bamu exposing in fact nobade sala kibagamba naye emuko anita amongi byamunyizo goba NTV kujja ka verikali kajja ka video ka Kulisobole nga amunyiga maberega na aganyogera bwati mbali happy bo wangu dana positive anita amongi nanyokera inabagamba mufulye mutya footage oyo. Why do you really expose me? How can you release such a video when this gentleman is just happy about what happened? Now, do you hate me? What did I do to NTV? How can you release such videos? What does the public think about that video? By the way, I'm not happy about that. NTV. Cheche chamonyeziza lagambe NTV. Tedda mu parliament. Aka video yako je kali. Eyakafunye konanga tunakadelitinga kalete. Okante ngenda kasula akataddeko kuno. Kekanyiziza nita amongi n'ebirala. Akasajja era video kuvadde akasajja ako kabadde na waliwo baira mu nyumba era wefuka speaker akasajja ne kafuukikirira mu nyumba nga kalaga nti kali mu konto kyovola magogo takyalabika nnyo wantu makugali eyo bayafuna mu akasajja oba ne yakola kyali eyo kati yo n'ogubole abeka yatekinga over kati olunaku lwalero mukulu Joel Ssenyonyi abyogedde kansooke na ka Luganda. Commissioners ba parliament abana bazemu okwewa akasiimo ke bayita service award nakaluli era nga buli omu weeks eziwedde kwaba abana yafunye miliyoni 4 buno mulundi gwakubiri abakola ekintu kino akomishona abana liko Honorable Solomon Silwani, Honorable Esther Akoyechan, Honorable Prosia Kampulira, ne Honorable Mathias Mpuga. Sente zino zabaweebwa mbu zibayambe okuyita mu kalulu ketugendamu campaigns n'ebirala. Era sente zino zayisibwa mu saako eya parliament. Gezaako okulaba nti tewaliwo ka paper trail. Ya parliament. Ako ka Luganda kano ke ko Luzungu.
some weeks back, the 4 commissioners of Parliament received the second service award of 400 million shillings each. The 4 commissioners, as we know them, the Honourable Solomon Silwanyi, the Honourable Esther Afoychan, the Honourable Krusi Akampulira Mbabazi, and the Honourable Matthias Mpuga. This money was apparently intended to see them through the campaigns. And to avoid a paper trail, this money was received through the parliamentary circle. These people, through their agents, have been recently, and specifically last week, been spreading propaganda that I also received a service award. Some of you probably saw those things. Now, this is completely false. And it is meant to be a cover-up for this second service award that the commissioners gave themselves. Look, even if they sent any such money to my account, I will direct my bank with immediacy to return that money to the sender. Why? Because such under-the-table money is illegal, it is irregular. This is a point that I've made several. As we have said time and again, if any of these commissioners want to be awarded, and I've had some of them say former leaders have been awarded, former vice presidents, prime ministers and so on, let them bring an amendment to the law. We have a law called Emoluments and Benefits of the President, Vice President and Prime Minister. When those people leave office, there are benefits which they get. So if any of these commissioners want to also receive some kind of benefit, why don't they bring an amendment to that law so that we debate it publicly? All right. Mukitegedde ekya service award kankijewo nakyo tugende ku nsonga endala. Ensonga endala mwe kyemukola ku social media temukimanyi, information etambula. Dr. Webi Animolo Abedi Bwanika abadde yagenza okuziika bamututenga nabo gisimufungize, bamulangidde obubbi obufere, bamulangidde ebisiyaga mu mbeera bwete bweri. Mwebagamba takulekera atamulekera naawe n'ennyanja ekuttomera. So Dr. Webisolo Abedi Bwanika amututte talinnya. Beri bwe tuva mu ntagi ngire omukyala Natalia Namboze ono Abedi Bwanika bamututte talinnya. Abedi Bwanika oli mubi, obusozi bw'obolimu. Abedi Bwanika oli mubi, oli mufunyo. Abedi oli toya pusi, toya kaddako. Abedi Bwanika oli toya pusi, toya kaddako, toya kaddako. Abedi Bwanika mubi nnyo, mubi nnyo, mubi nnyo. Abedi Bwanika mubi nnyo. Abedi Bwanika, Abedi oli mubi, Abedi oli mubi, Abedi oli mubi, Abedi oli mubi, Abedi oli munafusi, Abedi wele sobulevu, wele kaddako. Abedi Bwanika. Ekyo tubagamba nti bwemumukira abantu bano mbamaze amaanyi. Kati Mr. President abakulembeze ba National Platform bya Uganda mwenna mujjukirako nti bwe twali mu preliminaries za National Platform sakone nominations mujjukira nti RCC wa Masaka ngo bayita Hamedi Wasiki oluvannyuma lw'okukola emivuyo ne tumulabisa bamulikoolingire mu mutwala mu Zembale naye abaenda nga bakulembeddwamu Kabanda beeyichangira ku Museveni bagenda ku Okero House ne beeyicanga ne bagamba nti ono omwami yasobola okuddaabiriza Masaka n'okugitereeza olw'okuba nti manyi Kyaguna yagenda kuba lukuŋŋaana nga 29 lwali terubusa nga Wasiki bamukutte Wasiki bamuzizza e Masaka gyali mu kubukutira. So njala tegeeza mwenna bakulembeze ba Masaka ba Uganda mwenna nti omutemu ono yali mu regimu y'Obote nga wa Youth Wing era batta abantu bangi nnyo bamukomeze Masaka era ali mu kwewera okutuusa obulabe ku mukulembeze saako n'abakulembeze ba National Platform e Masaka. So njagala bategeeza mwenna mutegeere RCC wa Masaka ngo baali bajjeeyo ate boto bamuzizza yono wanali mu kwewera. Yalese enkola yaabwe y'abanootu eno gye bayitambwa eggaali n'avaayo n'ayagala ayogeze amaanyi
mbuye agenda kuteeka olukiiko wadde nga poliisi tamaze kukkaanya nayo oba abakulembeze b'ekibuga tamaze kukkaanya nabo ye agenda kukozesa mpaka ateekewo olukiiko. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza bannamasaka ne bannayuganda abandaba wano kati nti wano ffe mu Masaka embeera y'ebyokulonda embeera y'ebyokukola kunoonya akalulu okwewandiisa etambudde bulungi era tuli bamativu nti n'okulonda kujja kutambula bulungi nga tewali kutaataaganya. Namayanja okuvaayo n'ayagala ateekewo embeera eya confrontation wakati we n'ekibiina kye ekya Nuupu nga baagala bakoonagane n'okuwabulwa okuva mu poliisi n'embeera y'ekibuga okuba nga tetaaganyizibwa. Ekintu ekyo kya bulabe nnyo ate era nga twali twakifunako dda kuba Namayanja yategeka abantu bagenda okutuma okuyisa eggaali mu bantu mwe muli okukuunyula obusimu okubamba ebigundi indiketa z'abantu yamala dde batongoza wano mu Masaka naye olw'okuba nga tubagoberera bulungi balemereddwa okutuusa obuvune ku bannamasaka. So kati ye okuvaayo n'agamba nti agenda kukola za mpaka ateeke olukiiko awatasaanidde kubeera lukiiko. Ekintu ekyo kyakive era mulabula tageza tetwagala atuleetera embeera ey'okutaataganya ebyokwerinda byaffe n'okuleeta embeera eteri ya butebenkevu mu kunoonya akalulu akabadde katebenkedde. Mr. Alasisi of Masaka, Mr. Wasike, what did you pull, Mr. Wasike? I don't know whether you pulled Wasike, I don't know. Kati ngoyagala okumanya lwaki Blue Band abeera waayero ng'ennaku z'omwezi 29 yegenda okubeera quarter final ya kampeni za Kyagulanyi mu Uganda. Kati mukulu bw'oba oyagala okufuna ennyinyonnyola entuufu lwaki Blue Band waayero nga 29 ogenda kirabako. Oli RCC tomanyi bantu bali mu Masaka. Masaka ogenda kumanya ennamba y'abantu abali mu Masaka bonna. Nobody can control the population which is going to appear on that lare. Mukulu Wasike nkubuulira, the problem is mwina urban excitement, which urban excitement that you are given some small power and you have a camera excitement nojja mukanoteka ko bugalo bino nojja notiisa abantu. Tumayina nabe abantu bali mu Masaka kati ngenda kubuulira nga 29 yegenda okubeera quarter final. Yegenda okubeera quarter final ya campaign za national platform e Masaka. Kyogenda okulaba kigenda kubeera nga RDC Wesembabule. RDC Wesembabule ayimiridde nga kyala batakitegeera era abasirikale mugambe bwana RDC tuve wano. Abasirikale be bamugambe bwana RDC tuve wano. Basuze bakuba embooko bagaana abantu bayiya amagye poliisi. Omuntu gyavudde Sembabule tebategeddeeyo. Poliisi ye mugambe bwana RDC tuve wano tugende. Era laala etambudde bulungi nnyo nga RDC yekwese nga taliiwo olw'ensonga tategedde bantu gye bavudde. Kati mukulu Wasiki oba Wasiki I don't know. Quarter final ya campaign za national platform eri Masaka. Lojjo tegera abantu abayitirivu mu Masaka gye bava oba tebaliiwo. Era nkugero lojjo okufuna okunyonyo lwaki Blue Band ate waayero. Blue Band waki waayero ojja mutegeera ko lunaku very soon. Nebyo kutiisatiisa abantu mubireke. Mukama yafunye milioni 4 mugamba akuweeka endala ogenda ozimba embalo ogulamaaleewo oli ogejje. Otherwise ebyo tubireke. Ebyo kuddamu okutiisatiisa abantu. Kati mukulu Wasiki naawe nkuvuddeko kamala okujjamu wano nga betugenda ku nsonga endala. Ensonga endala mwenna ebyatuuse mu Kampala mwabirabye. Mwena kye mutannategeera. Nengenda ku exposinga wana abantu bye biruwa. One, tuli mu politics essaawa zino. Ani arunninga show mu Kampala? One, omwala gwenda kivote gukyali ku
level gama mwalagwa nakiba kati gwafuuse political tool omwalagwa nakivu gwafuuse political tool kwegulwa omwalagwa bagukubisa nope gupromotinga Lukwago ate ne guggalirayo minister wa Kampala ye minister wa Kampala gumusibirayo nabanga talina walabikira mu kifaananyi nenga ate yawandika ebbaluwa ku lwa Museveni ewayo authorizinga kati ye Lukwago gumuwa mbukambaka okulwanyisa nopo era nga balwanyisa bali mwezo yensonga lwaki kati afunye political platform n'okubanga bamukomezaawo kuba amawulire abadde avuddemu kati kye bakola bwe kiti kati bano bannansi abali mu kulooza ne Museveni agenda basasula tebalina go bagenda kusasula bagenda kunoonyamu aba NRM babawa ssente ninga guno omwana gufuuse political capital wa gundi walo kwa gwagenda okukozesa okukola ekintu ekyo era kyali mu kukola essaawa zino wano Lukwago yakamafulejinga mu Kampala nti alwanirira abantu kumbe ye akola political capital gwatagala aveewo mujja kitegera oluvannyuma kati kyenjagala musoke mutegeere nnyo waliwo omuwala oyo akola ku oba Spark TV gwe bayita Anatolia Namboze eyavudde mu bantu bonna n'ayogera nnyo agamba ali voko nnyo era ayogera nnyo naye akuumye ebyamabyo bingi nnyo nga tabitadde mu public era n'okujjawo kyamuyitiriddeko nga ssente ze capital afudde nnyo mungi nnyo kati omukyalo ono yomukubadde ku TV nga bawalampa enkyukakyuka era bwe yakoze statement nze siri mu politics lwaki tali mu politics kankuzeeyo webbaaka mu 2020-2021 ono omukyala yeesiba okuba kansala n'atayitamu mutayitamu olwokuba nti yali voko nga balina okuvuma n'okulinyirira Kyagulanyi yagenda ewa Salimu Saleggulu ne bamuwa ssente yagenda ewa Salimu Saleggulu ne bamuwa ssente bamuwa capital ekimuluma si maali ye kufa kuba buli omu yafiiriddwa ekimuluma engeri gye yafunamu ssente tayagala kudda kufuna ssente mu ngeri eyo kubanga kyekyadde mwena temwategedde lwaki yakaabye era n'okugamba nti yawandiikidde Kisawovuga si yatwala Kampala City Council Kisawovuga si ham uzi Kisawovuga yabadde awandiikira muntu we eyamuwa capital oyo sekimuluma ssente gye yazijja kyekimuluma ennyo okugamba nti ye ebintu ebikumi byakyama yatumanyira nti omusirikinze nalina mwesonyi oyo mukazi era kyofuna nakoze post ne mbagamba mwama waga politics takukwatako era tebakulya ssente bano bonna biseera out onagamba politics tamukwatako ekyo kyali ki essaawa nabagamba yani nabagamba essaawa yani wano yali alonda abantu okubanti base batono kijja kakosamu olwokuba nti tubadde twetaaga abantu nga bangi bajje bayogere eddoboozi basindike eddoboozi nga bwe bwabadde nga 14 wiiki ewedde naye nga omanyi nti olwakubaekolide ate abantu balina bingi ebyokukola omwaka oguwedde kumpi bagumalira mu COVID-19 so ndowooza basazeewo basigale ku mirimu naye byonna ebinaavaamu ffe bye tujja okutwala fe okulinnya ku ddaala ne tufuna presidential candidate ne tuweyongera ne tufuna kati wano bwe yabadde ayogera yayogedde bw'ati kati njagala owulire njagala body language toni ye facial expression owulire engeri gyafulumyamu ebigambo si kulumwa nti yafiiriddwa nnyo emaali no gye yajja ssente addayo atyo zifuna era yatutte obuvunaanyizibwa amuwandiikira mutegeeze watumanyira mu 221 nange nomumanyira n'enkulinda mu kkoona kale kankwambula olwaleero otegeere watumanyira wammanyira nze omuntu n'enkuleka nabaleka gwe oyigwe n'oli gwe basirika ogenda osoma okugaba emmere mu nnyonyi oli nabeerubeeru nakale akali mu Amerika akafubuka kali mu Amerika mwammanyira nembaleka nga muli ku show ya muvuma nekyago ntubaleka n'enkulindira mu kkoona kati nkufunye olwaleero njagala ulize ebigambo bino nkunnyonnyole wulira nsubulidde emyaka mingi
paka wenadda mu kukola empale ez'omunda munkukutu nzimbye brand nkoze empale ezisinga eziri katale ng'ogyeko ez'omu China ziva wangi naye si bye ebintu bye tuvaayo okujja ne twogera mu mawulire kubanga mumanyi ekizibu ekibivaamu nina kampani nnyingi nsasula emisolo ku Lwokuna nasasula omusolo gwa miliyoni 10,600 aba URM njuli ku Lwokuna yasasula omusolo gwa miliyoni 10 aba URM njulire tugende mpola anti yagamba namawulire katandisa mu Uganda omuntu okubanga asasula omusolo gwa miliyoni 10 n'ekitundu miliyoni 10 ateekeddwa omusolo gwa miliyoni 10 ateekeddwa okubanga alina capital asukka mu miliyoni 5 plus oyinza okunga omuntu alina business miliyoni 5 akyakola ku TV ng'afuna akakadde kamu n'ekitundu tugende mpola omuntu osasula omusolo gwa miliyoni 10 mu Revenue Authority oteeka okubanga olina business eri wakati wa miliyoni okuva ku 10 okudda ku 5 okubanga osasula omusolo miliyoni 10 ompulya bulungi nnyo kati oyo mukyala ayinza okubanga alina capital wa miliyoni 5 okudda kawombe n'abanga akyagenda ku TV okwereega soka weebuuze tugenze mu forensics yatumanyira mu 220 tumutereka kati yazze nga ayagala ka sympathy vote ayagala ka sympathy bulo ko muli ba internal auditors ne external auditors manyo kugatta ebitabo tosobola kukwata musolo gwa miliyoni 10 n'ogusasula nga capital tali mu miliyoni 10 kudda waggulu bibiri tugenze mu maaso ngenda mukola ko surgical operation nina kampani nyingi nsasula emisolo ku Lwokuna nasasula omusolo gwa miliyoni 10,600 aba URM njuli emali yange yonna yagenze abasinga obwedda mugamba nkolera wano nze ndi mukazi nkola empale nenziwa abayiribi nenziwa abaana ne bazitambuza emali yange yonna yaweddewo nga siina wengenda gamba tukwaba weewano nkubidde buli omu lodimaya nakubidde banze nkakasa nti nsukulumako nina eddoboozi kamale yampa nawandikidde Jerusalem Sale nawandikidde buli omu nkedde kukyaza omukulu oyo mukasita nayogedde ne mwaminisita nawandikidde Jerusalem Sale kati mukulu mukyala Natalia watumanyira mukalu akawedde kati ekikabya si bintu biri ebyagenzemu amaza wabula gye wajja sente za Natalia zakabira zava wasale musale zali mu kibuga tombutula sente yazijja ludda zali mu kibuga tasobola kuddayo kubeera mu mbeera yemu adde mu kibuga tonkutula mu sente kati muna amanya kayimba ka comrade kabako kabayita Mr DJ kubawo nyaawo Queen Dancer zinawo nyaawo kati yajja sente tabalimba mbu ekimukabya mali ndo jiyajja sente ne biyayita mutasobola kwagala kuddayo biyayita munga afuna capital tasobola kubiddamu kyekimukabye si abantu bonna bafiiriddwe maali zaabwe eriyo eyafiiridde edduuka ly'amasimu lyonna ng'essimu ya layisi ya 7,000 nkiddamu waliwo yafiiridde edduuka ly'amasimu lyonna ne gadgets ng'essimu esembayo okuba ya layisi ya 7,000 akabikka omulalo akamu kagula sente mmeka anti yagenda nti edduuka erya bubikka omulalo akabikka omulalo akamu ka sente mmeka era essimu emu ga yafiiriddwe edduuka ery'amasimu essimu embweti erimu 7,000 kati ofiiriddwe essimu mpitirivu nnyo muli smartphone iPhone bino bitekino Samsung n'endala zaafudde nyingi kati yagamba kampuni ebadde etunda abubikka balalo akabikka omulalo kati essimu emu 7,000 erimu obubikka obulalo bumeka mbwagamba bwakaaba nnyo ekimukaabya si busende buli si sente eza capital ezikola obubikka omulalo no
sente gye yazijja ne process gye yayita muzifuna tasobola kuddayo yavudaka abera kyobaga nawandiikidde darling zinenga sisobola kuddayo so mutumanyira wano nga muli ku TV zammwe nga mweze tusobola bafuna kati mwe naba bamanya akayiba nambemu kaba kuwagambira Mr. DJ kubawonyaawo Queen Dancer zinawonyaawo kati sente yazijja mu ebyo eggulu gye yagenda kati munnange ojja kuba bulungi tofaayo naye nyongera okujjukiza nti ekiri yatabala kyekiri n'asigadde waka nannyini mwala ye Hamu ye Museveni ye Salimu Sale era Salimu Sale yakuwa kapito kati kaba mpola kwata bukwasika motokako odde yeggulu muddemu Mr. DJ akuwe balance omulala okomewo fetumudda mutumanyira mubera ku TV ne mumanyire enkyukakyuka ne mwesinisa amannyo naye ng'ate okimanyi nti obuzibu bwa Museveni temwagala mwogerako ate nabagamba politics ajja kusanga buli wamu kasita akoze n'ogamba nze siri mu politics nga likodi zo zikulaga nti Salimu Sale yakusindikwa gye weesimbewo kitegeeza nti gwe muomu ku nkweze ng'ezina okuyigira mu bizibu nga bibatuuseeko okwo kukabako teyakabye mbu alumiddwa nnyo process gyetamu ofuna capital ayina ogiddamu giyitamu bw'anaaba afunye chance ddayo kati wali obuzibu awo ddayo anti wamuwandiikire ddayo noba nga olina capital eri million 5 ddamu n'ogamba okola ku Spark TV bakuwe million 2 ba 3 Ele ozolimba lwakabako lwabayita nambemu oluvasi wayimira bye bagambye sente gye yazijjeeyo kitegedde so tana kya makulu nnyo gyatugya tukenda mu politics ajja kusanga woobeera ajja kukwata ku kifuba koza kitannavayo kwogera bigambo birala kubanga akimanyi message eri clear nti bana abantu babadde bakolera state nga buli ekijja mu ggwanga tebasobola kyogerako okitegedde bulungi nnyo mujja kitegeera mumanyire enkyukakyuka ffe tubamanyi bulungi nnyo kati tugenze mu part ey'okubiri yeruwa eya vidiyo eno nga tuvudde ku part esooka part ey'okubiri katugendeko ewa Abraham Luze then bazanyire documentary alright omukulu eyeyita omugagga mu Kampala nababulidde bimukwata gwe bayita Abraham Luze luna muyita Anderson Luze very sorry mubigambo biyita omukulu ono eyesimye mu Kampala Central saabafere zino zimu ku records nababulidde yafera abantu buli mu naamubba nimba reference bibine kubikufana yemulaga obufere bwe ngali ku police oyo gomuyita oli abulungi ali ku police ku misango gye gy'obufere oyo gomulaba oyo gomuyita MP Kampala Central bamulese ku police lwa bufere n'emisango mingi nnyo gy'alina abo baali bamujja namukomera mulaba gomugamba mbu mugagga mufere mulwadde omulaba mugagga huyo ngali mukaduukulu gomuyita MOP bano ba state agent baba baleetera bamuwadde airplay ali ku TV atuleekaanira kati omugagga oyo mukulu General Secretary David Sirus Wongoya munnange je balo kaswente oli bulu totegana kati kola boti omwami ono akulage oya soyalingira affidavit nga akyusa amanya General Secretary omufereruze akulage affidavit oya soyalinga nga akyusa amanya ago geeyita Luze Abraham yagakyusa nga nategezeza ggwanga amanya g'amatuufu ye Kafuma Ali
amanya gamatufu ye Kafuma Ali atubulire yagakyusa atage yasomerako ba obbi mwenna bono muyayi mu bamanyi bulungi nnyo amanya genjogedde ko gamba nti kyenjogedde kituufu gena sakutetegana ona agenda akulage we yasweringa affidavit okusweringa kukola ki okuba ekirayo ng'akyusa amanya gye yasomera yenna amanya ge Kafuma Ali akulage ngeri gye yakyusa bumanyi Fukaluze Abraham ba obi bona kwe bali kuno ba ogi muwandiko nti ogamanyi genjogedde ndi matuufu oyo mufere teri awagira enale nga simu fere simu bisimu temu simu wambi teri yajiwagira nga simu fere katono mufere manya mufere laavu mufere ttaka mufere buli kimu kyonna mufere naye kennyini amanyi n'okwefera yeewola tasasula General Secretary genda obuuze National Higher Education UNEB Minister of Education bakuwe empapula zoono amanya ge yasomeramu ye Kafuma Ali si ye Abraham Ruze no kubira Debbie sempeka akubulire kubira Debbie sempeka n'abala bayagadde kabakazi babbi gana agaluze Abraham yakagatu amanya ga matufu ye Kafuma Ali so mukulu Kafuma Ali bakuwadde airplay oyogera nnyo twagala kubuuza gwani omutuufu Kafuma Ali Luze Abraham jango nnyonnyole ofera abakazi ofera abantu abakulu otunda ettaka ly'empewo omumbejjo mu Buganda mutundako ebyapa bye mutundako ettaka liweza akawumbi kalamba serero zibba n'omutiisatiiso mutta ozaalanga kamye ku mmanda olwokutaano olwokubiri gwozala muto muddira gy'emize gyo gy'okola kati gyo gy'okusomesa abantu ku TV mujja kwesimbawo sewo mukulu General Secretary omwami oyo bagenda bakulage yarayirira ekirayiriro ng'akyusa amanyi okuva ku Kafuma Ali Fukaluze Abraham oyo tomuvuddeko information njina yonna nakugenga mwagala okumanya bisinga ko oyo omuntu mugende mbuuze ow'ekitiibwa Aloysius Matovu Joy Senior owabakayimbira Dramakitaz aida information ekwatagana ku mufere we n'ebbaluwa na bujulizi bwonna yatunda ettaka ly'omumbejja gwe yakwana n'amufera laavu yamufera laavu n'amufera ettaka n'amufera ne ssente Kafuma Ali Taluze Abraham akubulira yakyusa ddi amanya aleete n'ekirayiro kyeyakuba mu kooti ng'akyusa amannyo ye mufere awo tuvuddewo kati mu nkola ey'okuexposinga Museveni ku both local ne ku international level kigenze beyond era kitiisizza nnyo Nyandwe abali tasuubira nti bayinza omuexpose at the extent ensobola okutegeera. One, it is evident that Museveni is the one causing trouble in Sudan, Khartoum. It is evident that Museveni is the one causing trouble in South Sudan. It is evident that Museveni is the one causing trouble in DRC Congo, as well in Kenya, currently in Tanzania. Many individuals, more especially the indigenous Tanzanians, they were massacred. They were killed. And the mercenaries who did that massacre, the world has confirmed that all of them, they came from Uganda. The video which I'm about to show you is going to expose Museveni to the international level. Njagala mulize video najitade ku Facebook. Ndi abantu abasinga obungi mwagala nnyo live. Njagala mulize video eno eri mu luzungu ngenda gikwatamu nga nkunyonnyola nga njitanga ngenda isoka gizanya yonna. Then male nkukwatiremu ko obutundu okakase olwaleero nti Museveni musajja mubi nnyo alinga enjala lumekyo era ye abilivingira mu kutta. Let me tell all Ugandans that Museveni doesn't believe in democracy. Museveni believes in violence and in massacre. Museveni believes in violence and in massacre. He doesn't believe in peace. No. He believes in massacre and violence. So whatever happened in Tanzania, all eyes on Museveni and his friend, Pirato.
akatambe kano mukawulirize kawo obudde era okatwale nti kakulu nnyo njagala okawulirize kadakika 17 buli kigambo ekirimu kiwulirize. October 29th, 2025. Dar es Salaam is burning. President Samia just stole an election with 98% of the vote. Opposition leaders caged on treason charges. Gen Z hits the streets. Tires ablaze, chants echoing. But here's where it gets dark. The Tanzanian army refuses to shoot their own people. So Samia makes a phone call. 24 hours later, 300 ghosts arrive. No uniform. Bakugambye nga tebannagenda mu kalulu omwezi oguwedde ekibuga Dar es Salaam kyakwata omuliro abeekarakasa nga bawakanya enfuga ya Suluma n'okusiba oludda oluvuganya buno bateeka mu ki makomera bwe bagenda mu kalulu abadde bawakanya by'okugenda mu kalulu era abandi batandika okwekarakasa okwokya buli kimu kyonna kye basobola wabula Suluma yalagira abe byokwerinda bakube ku nnyama abasirikale ba Tanzania. Abasirikale ba Tanzania bagamba tetusobola kuba bannansi masasi. Suluma Samia Suluhu n'akwata essimu n'akubira Nyandi Osoferi ne basindika abatemu abasukka mu 3 ne bayingira mu ggwanga lya Tanzania ne batandika okusalaasala n'okuba Tanzania amasasi agabatira abayitirivu. No flags, just guns. They speak English, not Swahili. And in 72 hours, 700 people are dead. Who are these men? Bakugambye oluvannyuma lwa Suluhu Samia okuba akasimu Museveni yasindika abatujjube abali mu 3 okudda waggulu ne batandika okukola omulimu ogwo. Tebaalinako flaga yansi mwe bava bali kyamanyi wadde Oluswayiri ng'amanyi ekigambo kimu Luzungu. Ono n'abuuza abantu bano bava mu nsi ki kyogenda okuddamu okuwulira. Where do they come from, and why does every dictator in Africa have their number on speed dial? I'm pulling back the curtain on Africa's most profitable export. Not coffee, not oil, not minerals, human firepower. Over 20,000 akugambye nti bagenda kuleetera abantu bano gye bava. Era akugambye lwaki buli nakyembalya wa Africa ayina ennamba y'essimu gy'akuba emuleetera abatugumbuzi. Era nga abatugumbuzi bano abaleeta bakikola nga bafunamu ensimbi. Era nga basindika emaguzi byabwe eby'abatugumbuzi ogenda okutugumbula abatuuze mu nsi zaabwe bakiyita export. Ne bakubuuza nti gye bava omanyiyo era abakikola mubamanyi bafunamu batya. Wuliriza bulungi naggamba bano basinga emmwanyi basinga zaabu basinga diamond okuyingiza ensimbi mu bikolwa bye babasindikamu okukola. Wuliriza. Battle-hardened soldiers shipped out of one country every single year, guarding embassies in Baghdad, hunting rebels in Mogadishu, crushing protests from Nairobi to Bamako. This is the mercenary pipeline no one talks about. The shadow army propping up regimes when their own troops say no. Bloomberg documented it. Human Rights Watch verified it. The UN knows about it but won't stop it. And it all flows from one place, Uganda. Today, I'm breaking down the entire machine. The bosses, the money, the blood trail, and why what happened in Tanzania is just the beginning. Let's go. Rewind to 1986. Yoweri Museveni's guerrilla army storms Kampala. They've just overthrown one of Africa's bloodiest dictators. Idi Amin left 300,000 corpses in his wake. Museveni promises a new Uganda. Democracy, stability, progress. Fast forward 39 years. He's still in power, still president, still in control. But here's the problem he created. Thousands of demobilized fighters flood the streets after victory. Disciplined, English-speaking, battle-tested, no jobs, no future, no way back to civilian life. Uganda's GDP per capita? Barely $1,000. 37 million people scratching by. Then 9/11 happens, and suddenly, the global war machine needs bodies. Cheap bodies, expendable bodies, bodies that won't make American headlines when they die. Enter the private military contractors. They see gold in Uganda's poverty. Trained soldiers who'll work for $800 a month. No unions, no protests, no questions asked.
By 2003, the pipeline opens. SOC LLC, a U.S. defense giant, starts recruiting. Thousands of Ugandans shipped to Iraq's Green Zone. $813 million in Pentagon contracts by 2015. They're labeled third country nationals, cheaper than Americans, tougher than Filipinos, invisible when convenient. And that's when the real kingpin emerges. The machine. Saracen Uganda. If you've never heard the name, that's by design. Born in the early 2000s from South African Special Forces roots. Run by ex-apartheid operators who know how to move in shadows. On paper, a private security company. Guards banks, protects embassies, trains personnel. In reality, Uganda's mercenary export factory. The local arm operates out of Kampala. 3,000 guards deployed domestically, but thousands more shipped overseas. Now here's where it gets murky. The company's owned by South African parents, but the real power flows through Museveni's inner circle. Lieutenant General Salim Saleh, Museveni's brother, sand mining baron, inks the procurement deals, controls the pipeline, and the heir apparent? General Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, born 1974 in Tanzania in exile, Sandhurst trained, commander of the Special Forces by 2008, now Chief of Defense Forces since March 2024. Muhoozi doesn't officially own Saracen. That'd be too obvious, too sloppy. But his Muhoozi project? A shadow network grooming him for succession, patriotic league rallies, Twitter tirades, and quiet control over who goes where. Bloomberg exposed the recruitment process in 2016. Interpol vets 1,000 applicants every single month. Ads blast across NTV. Guard Dubai, $2,000 per month. Ex-UPDF veterans cycle through 2-week crash courses, AK-47 refreshers, VIP protection tactics. Then they're shipped out. Somalia, Iraq, South Sudan, Afghanistan, wherever governments need plausible deniability. The remittances, $200 million yearly. More than coffee exports since 2009. Uganda's Ministry of Gender celebrates it. Critics call it human trafficking with a uniform. But the real question is, where do these men end up? And what do they actually do? Let's start in the Middle East. Iraq, 2003 to 2011. Peak deployment, 8,000 Ugandans. They guard embassy walls, escort convoys through Fallujah. When Blackwater massacres 17 civilians in Nisour Square in 2007, leaked documents show Ugandans were in the mix. Accountability? Zero. Afghanistan echoes the same pattern. VIP shadows for NATO commanders. Anti-Taliban patrols until the 2021 pullout. Base pay? $800 a month. Hazard bonuses bump it to $2,000. Back home, that's a fortune. But Bloomberg investigations reveal the cost beatings, unpaid wages, 120-hour work weeks, no legal recourse, no way home if you complain. Now let's move to Africa, because that's where the real blood gets spilled. Somalia. 6,000 unofficial mercenaries on top of official ATMIS peacekeepers. Saracen trains anti-Shabaab squads. Convoys gold shipments for UAE donors. When Al-Shabaab ambushes intensify, Ugandans plug the gaps. Human Rights Watch documents the collateral damage. Villages razed, civilians caught in crossfire. South Sudan, 2013. Civil war erupts along Dinka-Nuer ethnic lines. President Salva Kiir's own army starts defecting. Museveni airlifts 5,000 advisors. UPDF mercenary hybrids funneled through Saracen. Juba retaken. Oil fields secured. But ethnic massacres follow. 300,000 dead. The UN fingers Ugandans in rape camps. Mass graves. Systematic brutality. Equatorial Guinea, 2004. Dictator Obiang's regime fears a coup. His own security forces can't be trusted. Kampala recruiters ship 200 men for border operations. Dissidents hunted, throats slit. Deniability? Pristine. Central African Republic, 2018. President Touadera hires hybrid forces against Seleka rebels. Resource grabs mass security operations. Diamond mines secured while villages burn. And then there's the DRC. Museveni's been playing the long game here since 1996, when he helped Tutsi rebels topple Mobutu. Fast forward to 2025. Muhoozi tweets, border secured, while Ituri stays occupied. Coltan mines hum under commercial veils.
Al Jazeera investigations expose the shadow economy. Sand, charcoal, minerals, all flowing through Salam Saleh's Nile agro empire. Nigeria's bandit wars, Mozambique's gas fields, Mali's jihadist insurgency. Everywhere you look, Ugandan mercenaries fill the gaps. When official troops won't do the dirty work. When governments need foreign hands on the trigger. But nothing compares to what just happened in Tanzania. Let's go back to October 29th, 2025. Election day in Tanzania. President Samia Suluhu Hassan wins with 98% of the vote. Even by African standards, that's absurd. Opposition leader Tundu Lissu locked up on treason charges since spring. Chadema Youth Wing hits the streets. Tires burning, posters shredded, chants echoing. This is mainland fury. See, Tanzania's union has an unwritten rule since 1964. Presidents from the vast mainland, Tanganyika. Vice presidents from the Spice Islands, Zanzibar, Nyerere, Mwinyi, Kikwete. All mainland stock. But Samia, born in Zanzibar, she inherited power when President Magufuli died suddenly in 2021. To Dar es Salaam's dock workers and Dodoma's farmers, this feels like colonization. Zanzibar's elite loot our ports while we scrape by on $2 a day. COVID gutted tourism. Inflation devours wages. Abductions hit 83 since Samia took oath. Freedom House labels Tanzania not free. Gen Z, TikTok fueled, Kenya inspired, channels 2024's rage. Hashtag Pause there. Kati waliwo ajja okugamba nti yo AI ne mumbuuliza omusajja oyo omutwe gwakozesa okufunisa omukazi olubuto gw'okubala ssente okusala ekkoogwe omutwe gwe gumu gwalabisa vidiyo eno lwaki ebigabi biri mu vidiyo eno byonna buli mission gy'owuliramu weeri mubuuze tawulirangako ti amagye ga Uganda oba bannayuganda babatwala era shokulwana era nga n'okufiira balimu okufiira bafiira mu ntana ne batabaza na Uganda mubuuze omutwe gwakozesa ayinza okuwakana takyulangako ti amagye ga Uganda gagende Ukraine okulwanira Russia galwana kusalira Russia takimanyiiko omanya abantu badda ne bebuzabuza nga yaloza tetutegeera buli information eri mu katambi kano tekannaggwa kali wakati mutegere nti ebintu bino byonna ebiddukanya ebintu bino Nyanda akwata ssente za government n'azijja mu kittavu n'atendeka ba machineries abatemu bamukubira babuzikiriza kasimu nti watu Central African Republic twetaaga abaserikale bwe bati n'atikka ennyonyi ne zigende Central African Republic in return n'afuna millions of dollars n'abeera nazo Sudan amukubira mukazi bukubizi kasimu n'atikka ne gagenda ne gatereza n'afuna millions of dollars Somalia azuwero Tanzania kyaguddewo Rwanda kyaliwo babagambye Nigeria kiriwo Mozambique je kiriwo mbwe kiri amagye gaffe gatambula buli wamu kubanga ye kyakola ne bana abantu bajja kugira bagati ebyayogera si bituufu kati ekiri Tanzania nakyo mugenda kiwakanya kankaba malireyo must go trends. Barricades rise. By dawn, October 30th, curfews slam down. Internet blackouts. Army Chief Jacob Mukunda brands them criminals. But here's where everything changes. The Tanzanian Defense Forces, Jeshi la Ulinzi, refuse shoot-to-kill orders. Videos flood X. Soldiers sipping tea with protesters, chanting Haki Yetu, our rights. Defiance ripples through the ranks. Ethnic ties bind soldiers to the crowds. Samia's in crisis mode. Her own military won't fire on citizens, so she picks up the phone. Calls Kampala. Within 24 hours, Lieutenant Colonel Nsaju's crew, 300 strong, slips across Lake Victoria. No UPDF uniforms, no flags. Unmarked ghosts in civilian clothes. $1,500 per man for 90 days of repression work. They fan out across Dar es Salaam. Morogoro checkpoints. English commands pierce the Swahili streets. Freeze! Down! Locals immediately notice. Hawani wa Uganda. Hawatambui Kiswahili. These are Ugandans. They don't understand Swahili. Viral clips spread. A mercenary fumbling to haggle for mandazi. Fried dough. Exposed mid-raid because he can't speak the language. In 72 hours, opposition groups tally 700 dead.
The UN verifies 500 through gunfire and tear gas hell in Shinyanga. Human Rights Watch logs mass graves. Border chases spill into Kenya, killing innocent strays. Today, November 3rd, Samia's swearing-in ceremony. Not at State House, not with diplomatic glamour. At Dodoma's military base, barbed wire, snipers scanning rooftops, those English-speaking phantoms patrolling the perimeter. UN Secretary-General Guterres fumes publicly. SADC, the Southern African Development Community, stays silent. But the mainland's roar, it's just warming up. Because what happened in Tanzania isn't an anomaly. It's a playbook, the same playbook used in Kenya in 2024. The Kenya Parallel. June 25th, 2024. Kenya erupts over IMF-mandated tax hikes. Finance bill jacks up prices on bread, sanitary pads, fuel. Gen Z storms parliament. The Kenya Defense Forces hesitate. Military oaths bind them to protect citizens, not shoot them. So shadows roll in. Saracen operatives. English barks amid Sheng Street slang. Kenya National Commission on Human Rights documents the aftermath. 39 dead. 600 shot. Rex Masai live streams his own death. Bullet mid-vlog. Eric Shieni, hooded, abducted, tortured. President Ruto bins the finance bill on June 26th. But the rage doesn't stop. Abductions hit 82 by December 2024. Sound familiar? It's the same pattern. When national armies refuse brutal crackdowns, when soldiers risk mutiny over firing on citizens, presidents call Kampala. Uganda provides plausible deniability. Foreign contractors, no direct government involvement, no local soldiers with blood on their hands. And Museveni? He gets paid, maintains influence, expands power, but there's a deeper layer here. This isn't just about Uganda's economy. It's about global proxy warfare. The United States outsources AFRICOM operations, Somalia drone strikes, Niger coup responses. All need boots that won't trigger congressional hearings. Russia mirrors this with Wagner Group. Now... Alright. Ka video nakatadde ku page yange, eno njagadde balaga obulaza bale ku live. Ka video je kali ku page zange zonna nakatadde mugende mu kalabe. Nzabotegedde sente z'eggwanga lwaki Uganda tekulaakulana? Tebasobola kuzimba nguudo masomero. Yensonga lwaki bateba kimenti budget ya defense ya Uganda tebuuzibwa. Bulijjo temukyebuuza lwaki ubasoma budget baganti budget ya Uganda eya defense tebuuzibwako bibuuzo. Mubadde mukimanyi ezo na sente mweziyita okugula ebyokulwanyisa okutraining amagye agatali mu constitution. Nabagamba ke ekigambo kye bayita black ops operations. Black ops operations ze katinga bino amajago Museveni agalina. Tegamanyikiddwa mu UPDF, tegamanyikiddwa mu SFC, tegamanyikiddwa wa nga be emirimu gyabwe gyeyo. Kambazeeyo ko katono. Mubadde mugoberera ebintu bya tteeka munda. Waliwo gwe bayita amanya gagenzi tenga grupi bagita Wagina. Wagina eyo ebadde ekoze emirimu mingi nnyo mu Africa ne mu nsi endala. Kati Museveni yalina wingi iye ya wagiye yefananyiriza bwetyo. Kati sente zonna eziva mu budget ya Uganda zizikola emirimu gino. Okutraininga, okuliisa, okwambaza, okubatambuza mu nsi yonna wabayagadde ogenda okukola emirimu egyo. Igulupu eyo. Kati musuubira basobola okutuzimbira amalwaliro. Basobola okutuzimbira amasomero. Gwayagala okugamba nti ogenda kuzanya ne Museveni byobufuzi biri peaceful. Osuubidde nti osobola okuzanya peaceful politics ne Museveni ng'alina influence mu nsi zonna ezeetoolodde East ne Central Africa. Oba otegeera bulungi nnyo. Mulina okutegeera nti omuntu gwe twafuna munnabyabufuzi ne munnabyabufuzi ono yali terrorist. Era yajja na mundu. Era kyasinga okutegeera. Kyasinga okukola. Ekyobutugumbuzi n'amagye tali development n'akamu. Nkiddamu. Tolowoozaako mu bulamu bwo nti Museveni agenda kukulaakulanya Uganda ne famire yenno. Bajja batemu, bajja babbi, bajja ba mafia. Ekyo kye bamanyi bakiyita terrorism, to terrorize. Kubanga kibafunamu. Yensonga lwaki buli kimu bakikozesa maanyi. Kati gwe comrade yali eyo, think twice before you act. Tugenda mu protest vote.
protest vote yanjawulo mukko somesa abantu engiri endala ennyo ey'okubanja muno okukuma mwaka lo etali ate yakuyingira bitakukwatako betuwanyisa tubamanyi era ensi etandise obategera wabula ekizibu ekiriwo nti ffe tugenda kufuna ebizibu na Uganda bagenda okusigala mu Uganda katujja kugenda nga Kenya bakuyita huyo Muganda huyo ni problem yakwetu hapa nga bakutta bitu by'ekisiro ojagenza bagati Abaganda badde batutta nenga si Baganda ojagende Kongo tochasobola kubeera nga bakuyita mu Uganda bakuyita Muganda ate ekizibu ensi zonna za East Africa zimanyi nti Abaganda ffe tuli mu Uganda ffekka tezimanyi nti mulimu Abanyankole tezimanyi nti mulimu Abanyarwanda tezimanyi nti mulimu Abatooro tezimanyi nti mulimu Abakonjo tezimanyi nti mulimu Abasoga oba Abagisu no ffenna batuyita Baganda ekyoba tetunakirowooza ku buli munna Uganda yenna omuntu omu East Africa tasobola kwawula muntu wavudde Uganda muno waggwanga kifenna batuyita ekintu eki Baganda kati gwata nakirowoozaako mu mutwe gwo njagala olaba obutwa Museveni bwatusigidde mu Africa tuli amawanga 5 plus ne babanye gwanga eri awo ni Waganda ne bogende Sudan tebasobola kwawula nti ono musogo bawono mutolo omunya wote wanaitwa Waganda kama nakwenda Kongo unaitwa Muganda Rwanda unaitwa Muganda Tanzania unaitwa Muganda Kenya pia unaitwa Muganda Somalia wote wanajuanga sisi watu wa Uganda sisi ni Waganda kila inchi wanajua tribe moja ni Waganda tu Oshitagedde kati batuwawula tugenda sanga ebizibu omukigo genda sanga obuzibu omunyankolo genda sanga obuzibu omukaramojo genda sanga obuzibu omutolo genda sanga obuzibu ensi za Africa zonna zimeti mu Uganda yeggwangiri baliyita Baganda era we yagenda mu lukumu bwe yagenda okutandika otalwa koni bayogeranga Luganda n'amanya balina Baganda ne basala abantu b'engulu kati muche mwadete mwagala lwaki nze mu campaign ey'omwaka guno Mukama nyambe nenfunamu ekintu kimu mu recording akatambika mu campaign y'omwaka guno Mukama nyambe nenfunamu ekintu kimu kyekiriwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okujjawo omuziziko ogwateekebwawo abatusooka ogw'okwawulamu Bannayuganda n'okuloozesa nti Abaganda be balabe b'Abannayuganda basigadde ogwo omuziziko Kyagulanyi yaguggyeewo so gwe wenna yakoze vidiyo ng'ovumirira Kyagulanyi wabadde okolera Museveni wadde tokolera Uganda wadde tokolera kwegatta kwa Uganda nkikuddamu olwalyo so ffa mu campaign zino kinnaakafuna gwe muziziko ogumaze emyaka 63 ogwali guteekeddwawo nga mu mambuka bamanyi Abaganda tuli babi bw'ogenda mu masirenge tamanyi Abaganda tuli babi kati Kyagulanyi yakigyeewo era abantu bayo bategedde obuzibu si bwa Baganda obuzibu bwa Museveni babutegedde nze kyekintu kye nasoose okufuna mu bulamu bwange era ndi very happy era ekitiisa Museveni ne Kyagulanyi bwajja kulaale n'atandika okubuulira Abaganda eŋŋombo ze yayize mu mambuka Abaganda bazoogere baziize ekyo kinyiiza Museveni ekyo mwenna temwategeerera buli yakoze vidiyo ng'ovumirira Kyagulanyi jjajja baakwokesezza empala n'ebaddewo emyaka 63 Kyagulanyi yagiggyeewo kubanga ebadde mu sisitiimu ya Museveni n'Abangereza eya divide and rule nga tebaagalangako Bannayuganda kuyunitinga kyaweddewo njagala oddembe byafa bya Uganda byonna ondeetere Munnayuganda yenna ng'oggyeko ebifaananyi bya AI n'enkuŋŋaana Museveni zaasomberamu abantu ondeetereko Omuganda yali akubye laale mu mambuka ga Uganda nejjuza abantu
njagala ondeetere ng'ojjika bifaananyi bya Museveni bya AI ate naye enkuŋŋaana tazifuna basomba bantu ne beeditinga ebifaananyi ne balyoka balaga nti alina abantu tabangako n'abantu. So you want to tell me that the indigenous Ugandans from northern part of the country, they forgot that Museveni is the one who created the con, who massacred the northerners. You think they've forgotten that? Koza bakirabidde. Gwomanyi nti abasajja kye gye bategeere nti n'aba abasalanga boogera Oluganda baali Banyarwanda. Gwakwata essimu n'otandika okwogera kyangu obadde okimanyi nti Museveni mu kutandika olutalo lwa Koni yasindika abantu Abaganda mannya nga boogera Oluganda ne basalaasala abantu b'omamboka ng'akuliyetinga divisions amongst the tribes in Uganda ng'ayagala Abaganda babahating kubanga bali mu Central. Ng'akimanyi bulungi nnyo teri Muganda asobola kwagala Uganda yonna. Lwaki? Kandi okuviireko ntono. Bwabanga Omuganda mu maserengeta ga Uganda tasobola kubaira okuŋŋaaniro leeta bantu, Omuganda asobola okuwangulula akalulu. Previously bwabanga Omuganda tasobola genda Bunyoro tolufotopoto n'akuba olukuŋŋaanya abantu, asobola okuwangula akalulu. Tugenze Mamboka bobanga tosobola kuŋŋaanya abantu bawera 2,000 osobola okuwangula akalulu. Bwoba tosobola genda mu Eastern Mbakalamoja Wamba Soga Mbale n'okuŋŋaanya abantu osobola okuwangula akalulu. Akalulu badde ogenda kawangula eruddawo. Kyovula nti ye abadde yakola etteeka lye nti yaddira Abaganda n'abateekako ekinyiga n'abafuula abakyamu mu Uganda yonna n'abafuula abakyamu nga ye alina stronghold ye ey'omu West ewala mu East newa ng'agattako bugasi wano mu Buganda nga nti wano wo at least Abaganda balinawo ku maanyi. Kati for the first time mu history wa Uganda Kyagulanyi gyonna emizizika agijjeewo kikyoyagala. Era nababuuzizza mu kwawukana kw'amawanga amalala n'Abaganda ani afuna Museveni afunamu atya. Bwe mba temukwatagana ye Museveni waakolera era ajjanga mediator omugasi wakati awo. Nkikonyonyere mu nkola ya leero kitegeere. Kankikonyonyo. Omwana gwe Nakivubo nabe exposinga before last year ne kibagenda okukolako. Ne bagenda guwa habo ne bagumuwa n'aguzimbako. Amazzi bwe gatusooka ono n'emmaali y'abantu. Gaanonye emmaali y'abantu. Kati begonde emmaali y'abantu. Mu kifo kya bannannyini bizimbe wa Hamu okujja okutegeeza abantu bane mu nsonyi wengenda basasula. Kati ate Museveni ye yeefudde mediator mu kintu kino kati yajjanga rescue azze sindise bannabbanja mugende mukole survey ensi emmaali bafiiriddwa yenkana etya tulawo batusobola okubafunirayo akasente. Olwo ye aba asikowalinga mu kintu kye mweno musigala muyomba ye ng'ajja ng'omununuzi kye mutasobola kutegeera fu wano kye tubasingako wano ku LBS kubasomesa nsonga zino muzitegeere. Kyagulanyi kye yamenyeewo. Washali abageteri Muganda asobola kujja n'odi gundi kujja kaluba kufuna bantu. Lyantonde kye kibaddewo, Ssemawule kye kibaddewo, mu Mamboka kye kibaddewo, mu East kye kibaddewo. Kati omuntu afaanagana nga Kyagulanyi oba omwagaza ki? Mufune obwongo mutegeere enjawukana zaffe mu Uganda Museveni yazifunamu. Ate ng'omwana gugwe yaguwaayo yagugula.
kanata amazzi gabamuza okwona ebintu byammwe ate gwe musaba kati mwe mulwana lukwagalwana n'abasuubuzi balwana ne hamu ye n'alyoka ajja n'asindika Nabbanja gende bagambe nja kubawa ssente asigadde nannyini mwala abasasudde ssente zammwe zanaabawadde wanaabayagadde kati era Museveni abeewo yatuwadde ssente ye nannyini mwala yagutwala ekyo kyabadde azannya ebbanga lyonna n'omuzungu kyabadde azannya all along against with the Africans n'omuzungu kyabadde akuzannya ebbanga lyonna divide and rule them. You find your fellow African in any country nakugamba nzi Africa I don't care sagala kumanya ngata kwagala you speak different language but you come from the same continent onayogera lu Dutch onayogera lu Faransa onayogera lu Belgium onayogera lu Portugal onayogera lu Zungu temulina common language ya Africa osango muddugavu same color from the same continent but different countries nga temulina unification language kubanga yakikola bawulemu gomanyiwe ekirimu okusanga omuddugavu nga temusobola kwogera omanyiwe ekirimu okusanga muddugavu muno nga mutesobola gatta mboozi kankuzeyo nkulaga nkutegeeze ole bulungi nnyo abawalabu bonna mu Arab countries boogera olulimi olwo luwalabu olulimi olubagatta mu Africa tulina olulimi kyolwo tugatta ffenna teruliyo mu Europe buli omu asobola okwogera olulimi lwe naye batuuka mu seeteeserezo balina machines ezitransferring ezitranslating ennimi zeboogereramu ompulira Europe bwe tugenda mu Asia waliwo Asian countries nga boogera oluzungu abo balina ennimi zaabwe ezibagattaawo ompulira bulungi nnyo bwe tugenda mu America Canada n'ensi endala balina oluzungu lwabwe olubagatta Africa tulina olulimi kyolwo tugatta teruliriwo omutaaka si muwalabu nkiddamu omutaaka si muwalabu era omutaaka tali Middle East tebaddamu ne bakusomesa history ofu omutaaka si muwalabu omutaaka alimu olu Europe alimu olu Persian si muwalabu tebambala makanzu tebambala ntalabuusi bw'amala ogenda okutendereza Allah asobola okukwata ne kanairo special n'anywako si muwalabu alimu olu Europe alimu n'olu Persian simu era teboogera tuwali luwalabu tebaddamu okulya ssente oyo history gwe mwasomera ku Nasser Road mudde muli visiting history gwe mwasoma ku Nasser Road oyo take sinsi ya muwalabu era teboogera luwalabu no boogera olulimi baluta Turkish era n'ebigambo ebimu wano ebitono ennyo bifaanaganira ddala ebigambo by'Oluganda kyayi asigala kyayi ekitabo kisigala kitabo ekkalaamu esigala kkalaamu n'ebirala ebitonotono kati oyo history gwe musomera ku Nasser Road abataaka si bawalabu Katonda yabatonda nga batudde ku semazinga wa Bulaaya ne semazinga wa Asia ne bagwako ku nsizi y'ez'abawalabu gye babodalingira so tebaddamu ne bakulya serezo nga musoma history w'ekisiru balimu olu European balimu olu Persians so si bawalabu era teboogera lu Persians boogera lutaaka lwabwe lwokka tebambala makanzu tebambala ntalabuusi nowhere so oyo history ngo basomesa ku Nasser Road oyo w'ekisiru omunaga ataka ensi y'abawalabu no way okujja James Zikati bagirina miyitirivu nnyo
Baina emizikiti era amaze kwa mu Middle East taka yesinga emizikiti banje loka taka yezimba si chikola nkosa ve kuchetegeza bulungi taka yezikumbaza yesinga emizikiti mu kituyita mu bweche muyita Arab continent tekete nzuba yesinga bano basiramu nomo Muslims abataka ba nomo Muslims abasomukazi ogwo era divorce bagigaba era bwojja mu nsi yabwe julisa amatayo oyinza okoza oli mbazungu babuloka tuno kutambula obuswa gosanga nga yebikkiriddemu akakaaya obo bali abedda bali ab'ennono ziri eza Ottoman Empire tebabulamu abo era ojja tuka nga balabesiri obukaayakaaya bwe buti si bangi nnyo abakadde kadde bano basire kuli basire boy bali mu birala nnyo bw'otuuka nzo kwatu boli oboli mu ssama ate bambalanga ebaagala tibaagala kumanya kyovola abawalabu baveere ewaabwe baba baagala kunywamu ku kintu kidogo balinnya ne bajja wano bwe baagala kukola byebaagala ebibalemesebwa balinnya ne bajja wano kyoba omanya so tebaddamu kuzanyiso eyo isulamu w'ekisiru mba bataaka bawalabu nno bano balimu Oluyopian lulimu ndoza 40%, 60% bali mu Persians. Ne history mwana musoma, mujja musoma kubanza chenkuwa siye final information. Sikuwa final information. Ojja kula research osanga information era. Nenga chenjaga doga chojamu these are not Arabs. Njagaddo kibasomesa olwaleero. Bano siba Warabu. No. Nkugambye 40% bali mu oluchi olu European 60% lokuba nti ensi yabe kwataga ku Asia era tudde ku continent bbiri yensi yokka mu nsi yo ne tulwa ku continents bbiri Europe ne Asia weyesangira ngegudde ku Georgia egudde ku Russia egudde ku Palestine egudde ku Syria naawo negwa ne ku Iraq awo izi ensi zegwako zebwadalinga na kendo wansi so tebaddamu kubuzaabuza okitegedde bulungi nnyo so njala mutegere ebintu bino mukitegedde bulungi olwaleero kati video ndoza ne bwenjikomya wano mukaba 13 tujja sinkano na corona mukitegedde bulungi nnyo bimuwulidde mubijje kunze ebisigadde oliwadde bokora research ku bintu byenkugambye olwaleero bitegere bulungi information gyenkuwa si yenkomeredde ku buli kyenkugamba olwadde bokora research nofuna information endala Mukama abankumire tusabe nyo president tumusabire ngencha ayingira amaserengeta ga Uganda bakomere information yebade mu kigura mu kalozo kalero mu gitwale nti nkulu nnyo nebirala ndibwe mu Uganda woli gwe gule ekibiriti okole ki osirike bomala kufuna t-shirt ya NRM mu giteeke wano osirike olide bulungi nnyo nja kusomesa mwagala nnyo basomesa ku t-shirt sijja kibasomesa kale gwe funa t-shirt osirike ofuna ekibityo amasanyazi gavava ke Uganda okifune ebisigadde am less concerned ezo tactics zange bbiri mukaba akumira ne video wedde tujja kusikana nakola mwera